omutwalo 1972 ne79 waliwo wano olutalo wakati wa gavumenti n'abalimi b'emmwanyi oba abasuubuzi b'emmwanyi era emmwanyi ne batandika okuzikukusa nga bazitwala Tanzania ne Kenya magendo awo mu biseera by'amagendo bye bayitanga magendo ng'abantu bakukusa kase emmwanyi ezo ze bamaze okuggyako ekikuta. Kati Amin yatuuka n'okuleeta omuzungu bamuyitanga Bob Assos najja atandike okukwata abakukusa emmwanyi era be yabasanga nga ku nnyanja nga helikopita ejja n'ekugwako bweti eryato ne libbira n'erinyigiriza nga yali mutemu nnyo. Bob Assos yali mutemu nnyo naye nga mwanyi kugamba mbalaga abantu abalaba naddala abavubuka bayinza okuba nga bino bye balaba balowooza nti bitandise kati kakati omuntu alyoka agende mu argument ey'emmwanyi okuwakana UCDA esinga okukola neddono yasinga okukola ng'ategedde background eyo nti mu kiseera ekyo UCDA teyaliiwo naye waliwo olutalo lwaki lw'emmwanyi. Mbaniriza nnyo olunaku olwaleero mwenkyaliza muganda wange chairman w'ekibiina ekya PPP People's Progressive Party chairman wakyo omwami Sadam Gayira bwenkyaziza olunaku olwaleero nga tugenda kwogera ku nsonga nnyingi tubadde tuludde okumulabako naye mukama mutuwadde olunaku olwaleero agambye nti kajje ate naye abeeko obubaka bwawa abali baffe ab'emikutu gino. Ssebo nsaba obuuze ku batulaba. Abatulaba mbalamusizza ate naawe nenkwebaza. Ssebo nabadde nnemeddeyo naye era nonnemerako mpaka nenzija naye abatulaba njagala kubeebaza kuba nti nno balaba omukutu guno ate n'okuleeta abantu abalina information kubanga nange wemba nga ndi eyo mbeera nange ngulaba nga mpuliriza ndabe gwoleese oba oleese oba oleese mutimbi wa bipande oba oleese muyimbi kubanga omanye eyo mu kutegeka ebivvulu mubaamu abakola emirimu mingi olabira ekivvulu ekyo nga kizze nga abakoze bayitirivu. Omulala ateekayo bipande, omulala ateekayo siteegi, omulala asitula mizindaalo, omulala atendeka abantu mu rihaaso naye ng'agenda okuyimba ali omu. Kakati ekivvulu bwe kituuka tosobola kuleeta yatimbye ebipande n'oleeta eyasitudde emizindaalo n'oleeta eyakoze siteegi n'oleeta eyatendese abayimbi erimu okukola rihaaso n'ogamba abantu nti bano bendeese bayimbe kiba kizibu nnyo bakubaggwa emiggo gyotolabanga. So kakati naawe wano bw'oleeta abantu oleeta bayimbi bennyini toleeta bali abategeka eri ebipande tobaleeta balekayo. So ensonga lwaki abantu omukutu bagulaba kugira kuti ogenda okulaba nga bashuutinze mu kaseera katono nnyo ng'ennamba ziri. So kakati ebintu ekiri mu ddiiro kyabadde kya Mwanyi walabye ekiwandiiko President Museveni kyeyafulumizza n'abagamba nti ekyo ekitongole tulina obigatta. Ebitongole bibadde bitwala sente nnyingi, authorities ezo zibadde zitwala sente nnyingi, abakozi baazo sente zibafuna mpitirivu nnyo. Era nefuna n'omwami munanga nti Kampala Capital City Authority esaana enveewo kubanga nayo erina abakansalazi bangi naye tebalina mugaso. Bakize mu local government meya abeere nga yalina obuyinza bano ba minisita ba executive director sente zibanditutte zidde mu kukola ekibuga Kampala. Ne bwe yannyonnyodde ne ndaba nga naye ensonga ye erimu omulamwa. So kwe kugamba nti mukulu Sadam Gayira ku nsonga eno ey'emmwanyi ateekwa okujja ayogere kubanga authorities ezo UNRA tekola nguudo esayininga busayininzi contract. Ministry ya Wakisi teyinamu basobola kusayininga contract
ekiweesa yunula obuyinza ne ssente zonna okugenda. So abantu baffe kyebaagala okulaba ssebo ensonga eyo girabye otya egulumbya kakati efuuse ensonga ennyo mu ggwanga lino. Kakati abatulaba nga bwe wandeese tebansuubiramu ekigamba nti mpagira gundi sayidi eno oba mpagira sayidi eno ekyo tebakinsuubiramu. bwogenda kuwa analysis yo njagala kubawa analysis yange eruuyi n'eruuyi. kakati kubanga bwe naabawa nti nze mpagira kino nyinza okuba nga n'okubalimba mbalimbi nga sibabuulidde ensonga ntuufu lwaki nkiwagidde. oluusi nyinza okukiwagira olw'okubanga nze ndi opposition. ekintu kyonna kyonna ekikuba President Museveni ne bwe kiba nga yeye mutuufu mukikuba nina okugamba nti ye mukyamu. kubanga tokkiriziganya naye olowooza y'ebyobufuzi. So kakati abatuuliriza ekyo tebansuubira ngenda kukyesigaliza tyoba mpagira sayidi eno oba eri. naye njagala kubatandikira na history omutonotono ku kirime ky'emmwanyi. wakati wa 1972 ne 79 waliwo wano olutalo wakati wa gavumenti n'abalimi b'emmwanyi oba abasuubuzi b'emmwanyi. era emmwanyi ne batandika okuzikukusa nga bazitwala Tanzania ne Kenya. magendo awo mu biseera by'amagendo bye bayitanga magendo ng'abantu bakukusa kase emmwanyi ezo ze bamaze okuggyako ekikuta. kati Amin yatuuka n'okuleeta omuzungu bamuyitanga Bob Asos najja atandike okukwata abakukusa emmwanyi. era be yabasanga nga ku nnyanja nga helikopita ejja n'ekugwako bweti eryato ne libbira n'erinyigiriza. nga yali mutemu nnyo. Bob Asos yali mutemu nnyo naye nga Mwanyi kugamba mbalaga abantu abalaba naddala abavubuka bayinza okuba nga bino bye balaba balowooza nti bitandise kati. kakati omuntu alyoka agende mu argument ey'emmwanyi okuwakana UCDA esinga okukola neddono yasinga okukola ng'ategedde background eyo nti mu kiseera ekyo UCDA teyaliiwo naye waliwo olutalo lwaki lw'emmwanyi. Obote bwe yajja mu 80 okuva mu 80 okutuuka mu 85 olutalo lw'emmwanyi lwe lwatuusa n'okuggyako gavumenti y'Obote. olutalo lw'emmwanyi kubanga omusajja gwe bayitanga Brigadier David Oyito Ojok yakwata emmwanyi n'azeddiza. ye ng'omuntu emmwanyi za Uganda zonna nga yazitunda ebweru ng'ayita mu kitongole kya Coffee Marketing Board. kaakati ng'ayina kigattowe bamuyitanga Lusse, Joseph Lusse. abavubuka tebamanyi Joseph Lusse naye Joseph Lusse oyo bukyanga President Museveni ajja emyaka bwaba President Museveni amazeeko 4 wano emyaka nga 27 agimaze ng'asiba Lusse ng'amusibye luzira nga buli lwavaayo amuzaayo. kati Lusse oyo ye yalinga akola emirimu gya Oyito Ojok nga bw'atenga okulaba Juma Seiko ne Salimu Sale. kati ono Lusse yakolanga emirimu egyo n'agaggawala nnyo n'agaggawala nnyo. waliwo wenzijukira bwe bagambira nti yalina ennyumba mweseti ensambya muyenga ezo ennyumba eziri self contained nga 308. katonda wange ng'apangisa zenyumba ennamba nga yazezimbira sente zeyabba. yalina ebyuma by'emmwanyi yatuuka n'okukola kirabu y'omupiira wano bagiyitanga bwikwe Red Stars naye ebyo mbireeta
okulaga abantu Mwanyi ng'olwo oyita Ojoko azeddiza ono oluse yalinga agent we azitunda kati atuuka atya bituuka bitya n'okuggisaako President Obote. President Obote yatuuka nga gavumenti ye efunyeemu obutakkaanya wakati wa Paulo Muwanga ku sayidi emu ne ba Bazilio kakati ne ba Tito Lutwa kakati ng'omuntu akuumidde Obote ku buyinza yali oyita Ojoko nga yamukuumye era yali akuumidde ne President Museveni mu nsiko kubanga bagamba nti President Museveni senga ng'oyita Ojoko teyafa President Museveni yali kumpi n'ebyensiko nga yabivaamu nga yadduka dda ng'olutalo lwagaana kubanga oli yali mulwanyi Namige baali nabo be baali batendekebwa mu byekiyeekera e Mozambique now kati ng'amumanyi nnyo naye nga kati olw'okuba nti yali w'amaanyi nnyo yali akumidde Obote mu buyinza kati Obote agenda okukwata ku kirime kye Mwanyi agamba oyita Ojoko amuyita mu cabinet meeting amugamba nti Mwanyi azimuggyako oyita Ojoko bagamba nti yakuba emmeeza n'afuluma n'akuba n'oluggi n'abagamba nti mwenna abatudde awo senga siriiwo senga temuliiwo nga n'Obote mwali n'amugamba nti senga siriiwo senga mwenna temuliiwo kakati obutakkaanya bw'oyita Ojoko ne Obote butandikira awo kubanga ojjukira nti oyita Ojoko ate Paulo Muwanga kigambibwa ye yamutta yakola olukwe olwamutta ng'akozesa kato kate yali avuga ennyonyi gwe yakozesa naawe oyita Ojoko bw'afa olw'obutakkaanya bulijjukira bwe buvuddeko kati oyita Ojoko okufa kubanga Obote afuuse threatened alaba nti kati takyalina buyinza bwonna oyita Ojoko abututte kakati olukwe olugambibwa olwali olwa oyita Ojoko lwe lwatwala gavumenti y'Obote kubanga oyita Ojoko kasaamala okufa Obote yali n'alonda Brigadier Smith Oponachak okubeera Army Chief of Staff ng'ate waliwo abajaasi abakulu abakyoli abatamwagala ono mwana muto yamupromotinga namupromotinza okumutuusa ku lya brigadier olw'okuba mulango n'amuleeta amufuule Army Chief of Staff era olwamufuula ewava obutakkaanya bano ba Paulo Muwanga nga bakwatagana ne Tito Kero Lutwa nga gavumenti bagikola ki nga bagiwamba naye nga nkulaga nti ekyo kiva ku ki Mwanyi kitandikira ku Mwanyi kati awulira oyita Ojoko Mwanyi zino bwe yazitundanga sente yaziteekanga mu nsawo ye oba yaziteekanga mu nsawo ya ggwanga mu nsawo yanti kakati yajja kugenda atunde aleeteyo zaleese tewali accountability ekirime kyali kiyambayambako situla eggwanga ku economy so kakati nga essente zonna nga bwolaba kakati abantu bwe balwana nti Museveni ayagala kutwala Mwanyi kati n'oli bwe yazitundanga nga azigulira ku ssente entono wano n'azitwala n'azitundira eri ssente nnyingi kitegeeza nti wano eggwanga lyo liba terifunamu kakati olutalo lw'e Mwanyi luveeyo kati ne lujja ne lutuuka wano kati wano we lutuuse njagala kumenyeramenyera bantu ensonga kati eziri mu ddiiro eziriko enkaayana ekisooka kya bitongole ebitongole ebigambibwa nti bigattibwe ebitongole ebigambibwa nti bigattibwe Pulezidenti Museveni bwe yali atondawo ebitongole ebyo fe aba opposition twamugambanga nti ekyo kyakola
kigenda kuleeta duplication ey'emirimu wakati wa ministry n'ebitongole nti emirimu ebitongole gye birina okukola ate ne bano boolese ne tulwana olutalo lw'okulaba nti President Museveni tateekawo bitongole ebyo. Kaakati President Museveni n'agaana kyonna nga kye tumugamba nga takikkiriza nti bigenda kwonoona ssente. Kaakati atuuka ekiseera essaawa zino yatugamba yatusomesa ng'ebitongole bwe byonoona ki ssente kati yakitusomesa oluvannyuma lw'emyaka kumpi 20. Kaakati fe abaakimusomesanga kati essaawa zino yakola ki yakibasomesa. Njagala kulaga ddabo standard eri mu bantu bonna abali ku kintu kino kye twogerako. Ti President Museveni gwe twagambanga nti bino bigenda kwonoona ssente kati essaawa zino akutte ne kalaamu akulubuusa emikuku gy'ebiwandiiko atugamba nti byonoona ssente ffe kye twamugamba edda mu kusooka nga atandikawo ng'agamba abo tebaagala gavumenti tebaagala opposition bakolera bazungu. Kaakati essaawa zino yakitugamba. Kati wulira double standard endala. Aba opposition fe abaagambanga Museveni nti bino ebitongole byonoona ssente kati abijjawo kati ffe tumugamba birekeewo. ate abamugambanga byonoona ssente ate abamugambanga nti byonoona ssente kati mugamba birekeewo. kakati ffe tumugamba nti birekeewo tebyonoona. Alaba ekifaananyi ebyo ebibiri mbimuwadde atunuulire olutalo luno alabe ye we yeeteeka nti eyo isu emu gye nsoose okukuleetera ya bitongole gwe gyoyogeddeko kesisaani nti ffe luli ffe twamugambanga bino bigenda kwonoona ssente n'agamba tebigenda kuzoonoona. Kati essaawa zino yawandiika ebbaluwa ng'atugamba nti byonoona ssente kati ate ffe abamugambanga nti byonoona ssente kati ffe tumugamba tobijjaawo birekeewo. Ekyo endowooza yali nnungi nnyo era ekimu ku bye twasooka n'okumugaana okugjawo nga neno Ucda etennajja yali UNRA gwe gy'ogambye bw'ekola bukozi contract. Kaakati eyo UNRA aba opposition gye baasooka okugamba nti tegenda gye baasooka okugamba nti tegenda terina gyeraga naye nga luli be baagambanga nti byonoona ssente kati bagamba bisigale. Eyagambanga nti tebyonoona ate yagamba nti bigende. Atulaba alabe olutalo olwo bw'oba waakuluyingira oteekwa kuba nga oli mwegendereza nnyo n'oga nti bano buli omu kikyaliko. Ono kyaliko kyakutwala kitongole kino kigende eri emmwanyi zirongooke. Ono ayomba nti ekitongole kino kisigalewo kisigaze emmwanyi ayombera kitongole kusigalawo oba naye ekitongole kirina kye kyamukoze oba ekitongole nga nakyo kirina engeri gye kimusindika. Kubanze mbawadde ebifaananyi byombi. Abo bantu ba mirundi ebiri bonna weebali buli kyenjogerako bonna baakikola. Bano baawakanya ebitongole okujja ono n'abireeta ng'agamba nti tebina kye bigenda kwonoona kati eyali agamba nti tebina kye bigenda kwonoona yagamba byonoonye abizzaayo. Abaagambanga nti bigenda kwonoona ate babizaayo be bagamba nti tebyonoona temubizzaayo. Kati nze ky'oba olaba nti nakugambye nti oli tansuubira kugamba nti mpagira kibeerewo oba tekibeerawo. Era n'ensonga endala ngenda kugiwa. Ekisooka agamba nti ekitongole kya Ucda kyekiba kisigaze emmwanyi Museveni bw'akijjawo emmwanyi zigenze. Era batugambira ddala emmwanyi gavumenti egitutte. Kaakati oyo bwe mubuuza nti ani yateekawo Ucda President Museveni. Nti Museveni. Mu 1991. Nti President Museveni yagiteekawo nti ye. Nti bw'aba yagiteekawo nga yayagala okutwala emmwanyi. Tasobola kuzitwalira mu kitongole kye yateekawo. Azitwala. Ani eyalonda akulira ekitongole ky'emmwanyi? President Museveni yennyini yalonda.
asobola okulonda n'omulala asobola kati bw'aba asobola n'okulonda n'omulala ng'obuyinza yabulina ekyo tekitegeeza nti neomu mu UCD asobola okuzitwala ekyo ekitongole kyani kya gavumenti kya president kakati oyo bw'omubuuza akuwa ansa ki akugamba nti bwazitwala eri kiba abazitutte kati ekyo kimu nze nkulaga ekyaŋŋaanya okubeerako nti ndyeno obeeri ate ng'okimanyi ndi mulimi wa Mwanyi kaakati agamba nti ayagala kujjawo kitongole akitwale mu Ministry ya Agriculture ye Museveni naye bw'omubuuza nti mu Ministry ya Agriculture kiki ekiriyo ekiramu anti Ministry ya Agriculture baali bagijjako obuyinza kumpi ku buli kintu kyonna kaakati bw'oba wagijjako obuyinza ku buli kintu kyonna lwaki oyagala kugezeseza ku kitambula obulungi lwaki tosooka ku kitambula obubi n'okiwa Ministry ya Agriculture n'ekitambuza bulungi baatwalayo amajaani agaali gagula ennusu 5 kati gagula nnusu 5 ne batwalayo pamba amajaani gakebeeyi n'okugatema bali mu kugatema basimbe Mwanyi kakati n'oyo naye akugamba nti ayagala kutwala eri eteri kalungi eteriyo kintu kyakulabirako kyogamba nti kino nga bwe bakikoze obulungi kino bajja kikola bulungi naye talina kyakuwa kakati naye ogenda okulaba nga ekimutwaza eri kirabika kigendererwa kirala bano abagamba nti kisigale mu UCDA nabo olaba nga ekigendererwa kirala kubanga Mwanyi Museveni asobola okuzitwalira wano asobola okuzitwalira wali wayagadidde wonna olaba yali alese peneti olya ate tolowooza nti bino n'abakayana abamu ba abantu ba bulijjo ng'oggyeko bannabyabufuzi abakayana abantu ba bulijjo bo balaba peneti nga oyita Ojooko bwe yatwala Mwanyi abantu ba bulijjo balaba peneti abantu ba bulijjo balaba Lwaboogo nti Mwanyi yagitwala gwe balaba naye bannabyabufuzi peneti ye Lwaboogo bannabyabufuzi peneti muwala wa gundi bagamba nti wamuwala wa Gaddafi atali ate president yatugambako lumu nti ye peneti ye kennyini ye omukyala waali oyo omuyitale kubagamba omuyitale oyo niye omukyala oyo bagamba nti muwala wa Gaddafi naye nga bino ebya Uganda abiriko oba bano babbiramu mubbiri bamukozesa abeere nga investor bamufunire bamuyitemu so kakati abantu ba bulijjo beekyo kye balengera era okutya kwabwe abantu ba bulijjo nze njogera soogera ku bannabyabufuzi kubanga bannabyabufuzi ensonga ezaabwe ezibawagiza oba obutabawagiza ebiseera ebisinga ziba ndala nnyo naye abo abantu ba bulijjo bo balengera peneti balengera Lwaboogo bo balowooza nti yajja okukola ki okutwala Mwanyi era nga bo balowooza nti bwazitwala bayinza okusanga ekizibu kyakuba nti bw'anaabeera ne monopole ku kugula Mwanyi ajja kwesetingira ebbeeyi nga bwe kiri ku vanira nga tewakyali competition kati abo bo kye bakola ki bo abantu ba bulijjo kye batunuulidde bo bannabyabufuzi abasinga kaakati bannabyabufuzi kyabayambye okukomawo waliwo ababadde tebakyayinza nakugenda mu constituency neegi kwogererayo kigambo naye kaakati bafunyeeko beekwata kulwanirira Mwanyi amazima amatuufu atulaba mubuulira bannabyabufuzi ffenna be muwulira twogera tewaliwo asobola kulemesa Museveni kutwala Mwanyi oba nga ziri mu UCDA oba nga ziri Ministry ya Agriculture asobola ne UCDA okugidisbandinga n'agijjawo n'ateekawo ekitongole ekirala n'akituuma erinnya ddala nga si UCDA n'ateekamu ne basitaafu balala nga tazitutemwa mu Ministry ya Agriculture era ekitongole n'abeera nga yakirina ekyo kisoboka bulungi nnyo so kakati ffe
fe abayogera ab'ebyobufuzi fe tuli ku birala fe tuli mu kukomawo abadde takyayogera nga tolina kwekwata afune wayogerera era ekyo tujja kukikola naye tewaliwo kye tugenda kukyusa neki now kati mwazeemu elementi endala yeya Buganda awo nze nzikanya nti buli kitundu kirina ekirime kyakyo buli kitundu kirina ekirime kyakyo bwogera mu kitundu nga bavubi bw'okwata ku nnyanja abantu b'ekitundu ekyo oba bakutteko bonna bakufiirako bw'ogenda mu kitundu gye balima ebikajjo ng'ebusoga bw'okwata ku bikajjo abantu abo balina okusituka olya kaakati ne ku Mwanyi abantu bakitegeere nti Abaganda nabo baba balina okukola ki okusituka naye kaakati nze kyenkugambye ffe bannabyabufuzi abaagala okuzannyira ku mitwe gy'abantu abatulonda bannabyabufuzi paalamenti ya Uganda erimu ababaka abava mu Buganda kumpi bagenda mu 1,000 bali mu 1,000 kaakati ababaka abo bonna bwe baali nga baddira ebikajjo by'Abasoga nga babitwala babikoleko monopole omuntu abigula abeera omu oba babiri Abasoga ne batandika okulwana walabayo Buganda caucus ng'etudde ng'egenda kulwanirirako Abasoga tebakiyingiramu nti bamemba ba paalamenti aba Buganda batudde bagenda kuyambako Abasoga balwanirire ebikajjo byabwe tekyaliyo kaakati paalamenti bwe yabadde egenda eggulu ng'egenda kuteesa ku nsonga ezikwata ku bantu b'omu North kokasi ya Buganda ey'abamemba ba paalamenti abava mu Buganda baatuulako ne baga nti bannange mumanyi nti wadde tubadde tetuwagira paalamenti kugenda eyo naye olw'okubanga egenda kuteesa ku nsonga z'abantu bamambuka leka tugende kino kyo tukivumirire naye katugende tuteese ku nsonga z'abantu bomumambuka kubanga bw'okola ekyo kitegeeza nti naawe ensonga ezigenda okukwata ku kitundu kyo bajja kujja balwanire wamu naawe nkulaga bannabyabufuzi nti bali mu kukola ki mu balonzi bakimanyi nti kino kye bagoba Museveni asobola okutwalira Mwanyi anywhere naye abantu abali serious bagenda okugenda eggulu nga lino etteeka ly'Emmwanyi lyatandise dda baalireese dda nga weeriri nga lirina mu mawulire tomanyi nti era olwava eggulu babwanika ne balyoka bagenda mu State House okulwana etteeka lyali already weeriri ne bagaana okugenda kati etteeka already lyali weeriri ng'era bakimanyi nti lijja kujja mu paalamenti ng'ate mu paalamenti bwe linajjayo bajja kwagala obuwagizi bw'Abasoga bajja kwagala obuwagizi bw'aba Northern naye tebalina kye baakola ku Busoga tebalina kye baakola ku b'omu North kakati etteeka bwe lizze nga basuubira nti bo bali bajja kujja bakole ki babawagire kati nze we nakugambidde nti nze tombuuza ku bino nti owagira sayidi eriwa njagala kuwa muntu analysis alabe abawagira sayidi eno n'abawagira sayidi eno bonna bali genuine bwe twatuuse okukuba akalulu abantu 107 ne bawagira liyite abantu 7 mwogu ne bagamba nti teriite Buganda erina ababaka bameka kati oba eringa mu 100 lwaki abawagidde babadde 7 ate nga ne7 abamu si ba Buganda abamu si ba Buganda kati nga kumpi nga 30 oba mu 5
nga be ba Buganda. Owulira ababaka abava wano mu Buganda aba National Unity Platform bokka bali 57. Naye kaakati bwe kibanga ku 7 mu omu abalala babadde n'ababitundu birala, kitegeeza nti n'abo bennyini 57 tebaaweze. Kyokka nga n'abo bava wano. Kaakati kambawe elementi endala. Waliwo ebyayogeddwa nga etteeka eyo ligenda mu maaso. Anita Among speaker n'abaako ebigambo byayogedde. Era ebyo ebigambo ffenna ne bitukuba wala. Ffenna ne bitukuba wala. Byabadde by'amaanyi. Naye njagala okubuuza. Bwe baali balonda speaker wa parliament, ab'opposition balonda ani? Balota Anita Among. Kati tunenye Anita Among oba tunenye bamulonda? Abamulonda bennyini. Kubanga bamala mulonda ne bamugwa ne mbifuba. Kakati abamulonda ne bamugwa ne mbifuba nga bamanyi nti waliwo opposition yeesimbyewo. Kubanga opposition yasimbawo. Yafuna 11. Naye nga ababaka b'opposition basukka mu 10 mu parliament nga ate baaliwo. Kati abo bonna ne bagenda ne balonda Anita Among nga bamumanyi, ate okumanya baali bamumanyi yali mu FDC. Mu FDC yasitulanga abantu okubatwala ewa Museveni okusala eddiiro. Ekitegeeza baali bamumanyi. Kati ne bajja opposition be yeesimbawo n'afuna 13, abaka opposition abawera 10 bonna ne bagenda ne bawa Anita Among ne bamala ne bamugwa mu bulago. Kati atukola bino tunenyani abaffe bennyini abamulonda betunenya. Kati abantu ba bulijjo abalonzi, abantu ba bulijjo aba Buganda, bassebo ne bannyabo, mwagala banenyani Anita, banenye yamulonda ng'akimanyi nti oyo si waffe, si opposition, ne byabadde ajakola bimanyiddwa. Olide kubanga bandi wadde opposition obululu ne bwe butandiweze kubanga era ne bwe tulonda kaakati nga tugenze mu kaluka bwa president olondo opposition ng'ogamba ne batamulangirire naye gwe nkoze eki gwe mpadde akalulu naye ne mugenda ku speaker ne mulonda speaker wa NRM Kakongoliro kakati ne tuwulira nti ne sente zibayiseeko ne mu toilet. Kakati atuuse ekiseera ayogera ebyo ebigambo, atuuse ekiseera mu parliament abayisanga bwalaba kubanga abamanyi nti mutambulira ku sente. Kakati ebyo byonna nze byenjogerako byabadde mu kiseera kino nti abanenya Anita Among byayogedde ebyatukubye ffenna ewala nze nga bwe munenya bwe nenya n'abaamuleeta ate abaffe abaamuleeta. So kaakati waliwo n'ekyazze ekirala kye nawulidde ti President Museveni yakoze endagaano n'Abachina okugula emmwanyi. Ekyo Honorable Mwanga Kivumbi oba gwe nawulidde yakyogedde nti yasayininze n'Abachina okugula emmwanyi za Uganda. Kakati bwe kiba kituufu nze ekyo teba problemu gyendi kubanga tunoonya katale kasitakabanga kasente ziwerako anti kubanga emmwanyi tubaye tuzitunda mu katale ka Bulaaya owulira nga katuwa omuwendo gwe tunaatunda gwe kagulirako nti mwe mujja kuleetayo ensawo bwe ziti ne bali baleeteyo bwe ziti ng'akaagowa bwe kaali. Tebagamba nti zonna tuwala bagule. Ekyokubiri n'omutindo gwe baagala grade. Twagala grade bweti. Ebyo byonna babikola kubanga bo be babadde bazinywa Abazungu. Kaakati Abachina bwe batandika okunywa emmwanyi, Abachina bali akawumbi kamu mu miliyoni ebyo.
kati abo batandika okunywa emmwanyi kitegeeza nti zigenda kubeera scarce ku katale. Bwe zibeera scarce ku katale kitegeeza nti nno omuwendo ogugulirwako okusooka gulina okulinnya kubanga demand ye determininga price. So kakati nze oli bwangamba nti Uganda yasayininze ne China kubanga ani anoonya akatale k'emmwanyi? Gavumenti yenoonya akatale. Kati bweba yanoonyeza China etandika okunywa nga n'abazungu banywa kati n'abawalabu be batandika ne banywa olwo nga market ekola ki? Ng'egaziwa nga tugyongerako. So kakati nze UCDA oba UCDA nze omuntu wa bulijjo nga mmaze okunyonnyola ebyaffe ebyabannabyabufuzi nenkulaga ezo zonna ango. Gwe omuntu wa bulijjo njagala kugamba nti genda olime emmwanyi. Tolegeza ffe bannabyabufuzi tugenda okukubuguyaza tukugambe Museveni emmwanyi agitutte, Museveni emmwanyi agitutte, ove ku kulima emmwanyi ng'owooza Museveni emmwanyi akoze eki? Agitutte. Genda olime emmwanyi. Ffe bannabyabufuzi mutute kwebyo bye mbagambye. Bannabyabufuzi leero ayogera kino, luli ayogera kiri. Batono nnyo abali genuine abajja okujja babagambe bino bye mbagamba. Era bannabyabufuzi abamu bajja kundaba na bubi obuusa abantu baabwe kubanga babadde bafunye campaign catchword. Campaign catchword nti olunaatuuka mu kalulu kakati emmwanyi bannange emmwanyi nze nalwaniridde emmwanyi. Kuba mubadde mubabuuza kakati bye bakoze emyaka emeka? 5. Waliwo abamu nga babadde mu myaka 5 gye bagenda okumalayo tebayogeranga kigambo neki. Pulezidenti anaabaganya okwewanira mu mmwanyi nga alabika naye amaliridde ekintu kijjawo. Anti kakati ekyenkugambye ajja kukijjawo price y'emmwanyi esigale nga yimu kubanga nze nkugambye nti asobola okuzitwalira buli wantu wonna wayagala. Pulezidenti Museveni emmwanyi ne bwagamba nti azitwalira ku musiri gwo azitwala amaanyi g'alina mu gavumenti gasobola okukola buli kintu. So kakati abatugamba nti mmwanyi zigenda nzikkaanya nabo. Njagala ku encouraging abantu kugenda kulima mmwanyi. Nange nzirima. Ate okyazisimba. Ate nnyinza okuzivaako. Kuba bano mmanyi nti bannabyabufuzi. Bano bannabyabufuzi bafunye byakwogera. Nino omwami gwe badde nzija naye leero mu makya. Nanga nti mwami kwezi olabe emmwanyi zaffe bazitutte ne mugamba bazzeewo ne bakuula ebikolo. Koze ebikolo baabikudde ne babitwala ewa Museveni. Ne mbaga nti bannabyabufuzi baleme bawudiisa. Emmwanyi weeri. Nze Buganda gye njagala ekyuse enkuba. Buganda oteekwa okufuna abantu abanegotiatinga abagenda oba ekintu ku negotiatinga kiba kuki abagenda okuteesa obagaininga oba yes kugamba nga bwabaawo ebyokufuna muyina abasajja nga bwatuula wali tugeze west nga bweteekaawo Rugunda neteekawo Amama Mbabazi neteekawo Besigye neteekawo Mugisha Muntu ng'abo be bagenda okuteeseza west okufuna omugabo ku Uganda nga bwe bagenda okuteeseza western okufuna omugabo Mbabazi Mugisha Muntu Rugunda Besigye oba oliawo ne Museveni. Kakati nga Mao bw'anajja wali Owinyiddolo naye najja wali Olaro Tunu naye najja wali Jimakena. Kakati
nga nammwe Buganda mulina abasajja abagumu bemugenda okutuula okusitindako ku mmeeza nga tagenda kwogera bamubuuze nti kazi mu mwaka bweguti kazi waliriddawa nga tabitegeera ati munanga awo nti awo nali nina emyaka ng'ebiri awo olwo bateesa bamukuba ku bibegabega bati nga kavubuka. So Buganda eteekwa okuzimba abantu aba ate bazimbe n'abantu ba Buganda bakkirize nti abo basobola okutukiikirira mu nteeseganya kubanga Kenya tribes zonna zirina abantu aba bagundiivu abanegoshiatinga ku lwa tribes ezo si kutwala buli takataka nti ajja bw'anaayogera n'akuba enduulu n'azinamu amazina awo ne mukuba engalo nga mugamba oyo ye waffe atuuka mu lukiiko we bagenda okugabanira nga talina kyayinza kwogera nga naye kennyini nnyini amazima kwegamba nga yeesalako nga bwe weesalira omusango n'ogamba nti naye kati mubano ngenda kwogerawo ki olaba Kadaga bwe yanegoshiatinga n'afuna olutindo kuyisimba bogu omukazi omu n'afuna olutindo naye nga bwajja ne bagamba nti bane Kadaga azze nga bajja gamba ne muleke Kadaga ayitewo nga balina kumuteeka wali ku mmeza kati ekyo abantu mu Buganda nga tulwana ku Mwanyi bazitwala tebazitwala tuyina okuddayo okutandika okumanya nti buli ggwanga libeerako n'abakulembeze ab'embala abakulembeze ab'embala abakulembeze ab'embala bwe tunaaba tetubalina ne tutandika bano ajja n'ayogera bino n'ayogera biri naye ne mukyamuka mugenda okutuuka mumaliriza nga gwe kakatteebereza bammawo olowooza nti si opposition naye Mao yakurosinga n'agenda mu gavumenti ya Museveni yakuba olukuŋŋaana eggulu olw'okwebaza mbu afuuse minisita ensi n'ensi y'abantu beyakyoli ne baggwayo omwana waabwe agenze ku mmeeza we bateeseza asemberedde obuyinza abalala musigaleyo mu opposition naye yaabo asembedde ajja kusika aleeta eno nawulidde nti alina yiikaze Mwanyi 6 Mao yiikaze Mwanyi 6 nawulidde nti alina yiikaze ebitooke 100 eyewaabwe naye gwomanyiiko 6 square mile gwomanyi abantu boba okozesa omanyi abantu boba owadde emirimu abasajja baali badde Mwanyi okutuuka kweyo level ffe tuli eno yiika 2 tukuba enduulu bazitwala abantu mukubirize bantu kulima Mwanyi muve muono politics wabazitwala tebazitwala kubanga ne bwe mubadde nga muzitunda mubadde temumanya azigula ne Ucda gye twogerako omulimi alyeyo alime Mwanyi tamumanyi Ucda erina omuntu omu ku district naye n'abali ku district kwennyini tebamumanyi kaakati gwe lima Mwanyi zo abadde azigula luli ajja kujja akusange agule Mwanyi nga weeziri ffe Mwanyi bakitaffe baaziteekanga mu nju ne zijjula ne baleeta loole n'etikka n'etwala Mwanyi bakitaffe ne bajjajjaffe nakati Mwanyi zikyaliwo bakyazigula kakati okuddaawo ntandika okukayana ne gundi azitwala ne gundi azitwala bw'oyita ojooko njogeddeko nti baakolaki baaliwo naye kakati Mwanyi be bakyazitwala abantu balime Mwanyi kati abo bammawo ate saagala enzije na ku mulamwa kuba omulamwa gwe nabaddeko nti kino kirime kya Buganda naye mu kunegotiatinga baani abasobola okugenda okukinegotiatinga kale tugeze nti babadde bakitwala
naye nga mwagala ttiimu egenda okunegotiatinga kubanga ekyokudda eno ne tuwoggana obuwogganyi ekyo tekiyinza kuganda Museveni kutwala Mwanyi. Asobola okuzitwalira mu UCDA, asobola okuzitwalira wa mu ministry. Ekitongole kino ekivaawo kigenda kuziyiza omulimu okutunda Mwanyi. Anti kaakati kyenkugambye nti ffe bannabyabufuzi ebyo ffe tulina bye tunoonya era nze saagala kwogerera ku ludda lwa bannabyabufuzi. Njagala kuyamba kati alima, njagala kuyamba munnayuganda naddala abantu b'omu Buganda abalima nti batunule ng'ewatali kitongole kya UCDA, batunule ng'awatali Ministry of Agriculture. Bo batunuulire nti bwe mbeera ne Mwanyi zange wano tewayinza kubula akola ki azigula kyebaba batunuulira. Naye going forward mu Buganda, kubanga Buganda nga ekitundu tukyayina ebintu bingi ebijja okutusoomooza nga byetaaga okunegotiatinga. Si kino kyokka kati n'olwekyo tulina okutandika okweteekateeka nga tuteekateeka abantu mu ango bbiri. Nga tuteekateeka abantu mu bannabyabufuzi, abantu abasobola okugenda ne bayogera n'abantu ab'ebitundu ebirala. Tuteekwa okuzimba abakulembeze ab'engeri abalina national character. Nga bw'agenda egindi baga nti bw'aba mwami gundi yayogedde, awo tujja kuwuliriza. Abo tulina okubazimba eyo. Tulina okuzimba emmengo, okuzimba abantu kugamba nga ab'omuzinzi nga bwe bavaayo nga tali muntu omu oba babiri nti oba Katikiro yekka, naye nga mulina ttiimu erimu abantu abawera. Kati bwogerageranya bw'oleeta omuntu nga Oweekitiibwa David Mpanga n'ogenda n'omutuuzaawo mu meeting n'abantu nga nawe yamutumye ngaggumidde. Kati abantu ab'engeri eyo tulina okubazimba nga bawera, kubanga time ejja kutuuka nga Uganda yakunegotiatinga n'abantu balala, nga yakunegotiatinga n'abalala. Si kwogera bwogezi n'ogana ekyo kijja kuba tekimala. Nze nagendako ekibiina kyaffe kyawangula omubaka omu, kyamuwangula Padel. Bwe kimala okuwangula ne tugenda ne tukola celebration e Padel. Abantu bajja ndowooza ng'emitwalo egyo. Kati bwe bajja bwe bampita okujja njogere, nga munnabyabufuzi namanya bumanya nti abantu abo bonna si ba PPP. PPP terina gye yajja bantu Padero benkana bwe batyo bungi. Namanya abantu wadde obululu, abalala ba DP, balala ba NRM, kwegamba bibiina birala bebasiimye. Kakati bwe mukwogera nenga nti bannange mwebale kutuwa bululu, kuba mmanyi ffe PPP tetusosola, buli omu tubeera naye. Era mmanyi wano ab'ebibiina ebyenjawulo weemuli, era mwawa n'omubaka waffe. Si bweguli aba NRM abali wano muwanike emikono ne bawanika, aba DP muwanike ne bawanika, aba FDC muwanike muwanika, aba PPP ne bawanika, aba NUP muwanike. Ekyo kye Buganda. Kyo kya Baganda. Kati ne mmanya nti olwo ekyo ekintu baasiga kisige. Ne mmanya nti baasiga kisige. Kati ate bwe bamala okukisiga, mwe muba mulina obuvunaanyizibwa okugenda mu kirwanyise. Bwe mukola ebitayamba ku kirwanyisa, kyeyongera kukola ki? Kumera. Kati ebyo byonna nti byenkugambye, kakati obayita otya n'obagamba mujje mutulwanireko emmwanyi zaffe bazitwala, baba banajja batya? Kati tulina okuddira okuzimba. Waliwo wetwabeerera n'ekiseera ng'abantu abamu bwe bagenda okutuula ku mmeeza, nze nzijukira Owen Dolo oyo
Owinidolo Chief Justice yaŋŋamba nti bwe baali bazimba yunivasite y'eggulu Chris Adyebo eyali prime minister Cosmas yali ayagala bagitwala erira bw'aba ayagala bagitwala erira jjukira prime minister kitegeeza alina influence yonna kaakati n'akola influence yonna ababaka bonna kumpi ne bakola ki ne bakkiriza kakati bagenda mu kabineeti nga kabineeti yonna agimatizza kati Museveni akubiriza kabineeti ku kya yunivasite eyo kati abagamba erira nga be basinga ki kati muzeeyi bidandisali oyo Winindolo yanyumiriza muzeeyi bidandisali oyo asituka agamba nti nedda Your Excellency nze njawukana n'abo bonna yunivasite tuyinza kugitwala ggulu lira yunivasite tulina kugiteeka ggulu ggulu kyekiri wakati abeerira bajje eno n'abo mu West Nile bakole ki bajje eno naye bwe tunaagiteeka erira omuntu okuva e West Nile agende erira oba omutadde mu kigundi kinene nnyo kakati n'ayogerera ebbanga ddene n'ekintu musoke n'asituka naye n'amwongerezaako Museveni yali akkiriza egende erira n'akyuka Museveni bwe yakyuka ne bano bonna nabo ne bakyuka Adyebo n'asigala nga ebintu kyabitegeera naye gundi Chief Justice Owinidolo okunyumya ebyo yali anyumya ku Buganda eyali erina abantu abali credible bannabyabufuzi abagundiivu nga bw'asituka okwogera mu kabineeti oba mu paalamenti buli omu alina okuwuliriza nti oyo agenda kugamba ki kati yali abingamba nga ngamba nti ekyo mu Buganda kiweddewo abo babidandi bwe bagenda abantu tewaddawo balala kakati tuleeta bantu ba bulijjo kupatro nga bamutwala gwe tuwa akalulu kakati eyo Buganda bajja kututwalako ebirala oyo mulungi nnyo bamuteeka ku patro akaaba nnyo oyo gwe tugenda can you imagine kakati eyo Buganda kakati bajja ebintu kino kya Mwanyi oba bazitwala oba tebazitwala naye nze abantu ba Buganda njagala kubagamba nti wakyaliyo ebintu bingi nnyo ebijja okujja nga Buganda yeetaaga okugenda ku mmeeza nga teyeetaaga kugenda kuwoggana mu kkubo naye egende negotiating nga abantu be mulina okusindika okunegotiatinga nga bw'anaagenda okwogera erinnya lye ng'eyavudde mu North amumanyi ng'eyavudde mu West amumanyi ng'eyavudde mu East amumanyi naye bwe kitaaba ekyo tujja kusindikangayo ng'omuntu ne mu paalamenti akankana okuyimirira okwogera bino bwe binaatuuka nga bino nti Mwanyi bazitwala sigambye nti bazitwala naye nti waliwo ekintu ekigudde ku Buganda ekyetaaga bano bajje batukwasizeeko ne bano bajje batukwasizeeko nga tetulina muntu yenna asobola kugenda kumatiza bantu bali balala ekizibu ky'ebyobufuzi ennaku zino byakuleekaana anti kakati ekyo kyekizibu tetukyalonda nti mwami Sadam Gayira wa buvunaanyizibwa Raila Odinga we twogerera yasinga amaanyi mu Kenya kati gavumenti ya Ruto yagikwatiridde bwati mu ngalo ze yagikwatiridde bwati mu ngalo 5 Raila Odinga era n'amala agita bwati egwirawo kakati oyo ali ku opposition ayina negotiating powers ezisobola okwogera na buli muntu ayinza okusindika abaana ku street nga ye atudde eno mu ntebe alinze banaateesa nabo nga ne byagenda okuteesa nabo byayagala abitadde ku mmeeza kubanga bazimba abakulembeze
abagundiivu kati ffe buli abanga gwe muzimba muti gwe ebintu Raila byakoze obimanyi teri gavumenti gyatabaddeemu teri kavuyo katakoze bwe kuba kulya nguzi teri nguzi gyatalidde naye abajaluwo yabakiikirira mu buli gavumenti yabakiikirira bwe waba ku bantu basinze kulya nguzi nakugaggawalira mu gavumenti zonna ezibadde Kenya Raila Odinga y'omukubo naye abajaluwo bamumanyi nti ne bw'omutwala mu lukiiko lwa UN ne bagamba nti Raila wuyo agenda kwogera bapulezidenti bonna bajja kusituka bajja kutuula bamuwulirize ekitali Uganda kakati ekyo tekiri wano ekyo tekiri wano waffe buli gwe mubanga abazimbamu katono bwe bati kakati emabega abo babadde bakubanga wakitibwa Mpuuga Katikiro wa Buganda babadde tebamukuba nga bamukuba kumwogoloza emwanyi ze balwanira mu Buganda ani abadde akubiriza abantu okuzirima bwe yatandika okukubiriza abantu okulima emwanyi feffe nnyini ne tumugamba ebyo si bye bizibu bya Uganda ebyo si bye bizibu by'abantu ebyokulima emwanyi byaliko ayogere ku nsonga enkulu eziruma abantu anti abopposition olwo nga baagala ayogere ku by'opposition kati olwaleero emwanyi ze bagamba nti ze balwanirira y'omu ku bazitaddemu amaanyi okutuuka wano we ziri naye luli bagamba yalidde kyekimutwala okukola ki okwogera ku by'emmwanyi njagala kubasiibula nga mbaga nti bannange nze abalabi muyinza okuba nga mwabadde munsuubira kubaako sayidi gyengwako ku sayidi ebbiri naye mbagambye ekiŋŋaanya okugwa ku sayidi lwakubanga abagamba nti emmwanyi bagitwala bw'obabuuza nti mu UCDA Museveni tasobola kutwalira mu mmwanyi ansa tebaba nayo bw'obabuuza nti ani alonda UCDA era ani yagiteekawo ti Museveni nti kati omwo tazitwaliramu ansa tewaba kati minisita ya agriculture si yamulonda nti naye yamulonda tazitwaliramu nti kati nga kitegeeza nti buli wonna we ziri asobola okuzitwaliramu kati nze ekyo kyekiŋŋaanye okubaako ne sayidi ne ŋŋamba bugambi mu abalimi nti mulime emmwanyi ne mbalaga nti ffe bannabyabufuzi kino tukyogera naye kaakati ffe twafunye kwe twekwata okudda mu bantu emmwanyi Museveni busenga aba agadde kuzitwala yonna gy'ayagala azitwalirayo so yensonga lwaki nze sigenze mu mpagira eno njagadde n'okubalaga nti Buganda kati bwe tuba nga twali tulwanirira mmwanyi tukimanye twaliwo time wejja okutuuka nga tulina ebinene bye tulina okulwanirira naye tulina kuzimba bakulembeze ng'amawanga amalala abasobola okukwana emikwano nga ne bwatula obutuuzi mu meeting n'awanika omukono chairman amulikogodayizinga banga okumulengera nti gundi agamba ki naye kakati olwaleero nga mu palamenti ya Uganda semujju okusituka ne bwe muba musituse baye mupyana semujju bwasituka Abudu Katuntu mu palamenti bwasituka bamulikogonayizinga mangu bamanya alina kyagamba Sadam Gayira bwasituka baga ate kakati oyo agenda gamba ki zaagala kwogera kubanyaga abantu kyevudde nkozesa eri yange awo lyalema kugamba nti yalumbye abantu kyegaa ti nze tebagamba nalumbye naye bwe tunaaba nga tulonda bantu be batyo be bakulembeze be tutwala ebintu nga bino ebyemmwanyi bijjanga kujja nga tewaliwo bayinza kugenda kutuula Museveni osobola n'okutuula naye ng'oliwo opposition ne mutuula ne muwa ensonga n'aziraba nga talina kyayinza kuzikolera ze mumuwadde ng'alina kukkiriza yagendayo n'alwanako naye kaakati oyo Bwanika
bamuyuzizza kwegamba ekiri mu Buganda wano Katonda agisaasire. Baleeta abakulembeze abaali mu bintu ebirala ne mbaleeta mu byobufuzi kati bakiyuzizza ekintu kati temubaaba bagundi Ronald Reagan bali bazanyi ba firimu ba Schwarzenegger bali bazanyi ba firimu naye bw'ovaayo n'ojja eno otransforminga nga bw'onoova mu mawulire n'ojja ofuuka munnabyabufuzi. Ekintu kyonna mu nsi kiringa bw'olaba bw'ogwa wansi. Okugwa wansi buli muntu ayinza okugwa naye ekizibu kusigalawo ogudde. Olina okufuna amagezi agakola ki agasitukawo. Kati nakino oba wavudde wabwotuuka munda muno kkiriza ababaddemu bakugambe wano batambula bati wano batambula bati bwe musabuka nnyo temulina buzibu abatulaba tugenda mu kalulu 2026 twali tulina okukwogerako naye nja kudda omulundi ogujja mbalage okwetegeka kwaffe n'obuteetegeka kwaffe ng'opposition bwe kuyimiridde. Bwe tutambudde olunaku olwaleero mbaagaliza ekiseera ekirungi mweraba.